Abajasipeje lya UPDF omwaka bagutandikidde mu Kiyongobero munnaabwe mbwe yeesindiridde ebyasi mu bulage bimuje mu budde. Eyese Lieutenant Amona Riho akola mu kitongole kya UPDF eky'ebyobuzimbi nga yeekubye amasasi 5 ng'akozesa emmundu y'ekika kya SMG. Emmundu y'SMG agiteese wansi wano mu kirevu n'akuba amasasi era bw'olaba wano yeekubye amasasi wano ekituli kinene ekitegeeza nti yeekubye amasasi agasukka amasasi 4 kati erimu ne lifulumira wano mu maaso agamu wano mu bwenyi. Kigambibwa nti omusirikale ono asoose kuweereza banne bubaka mu gurupu zaabwe ez'oku WhatsApp nga bategeeza nga bw'agenda okwetta. Kino tukifunidde ku amasimu agazze gakubirwa ku simu ye nga bagamba yatugambye nti agenda committing suicide ate akikoze. So babadde bakuba amasimu ge nga tebamulaba until bwayese ffe ne tujja ne tukufuna essimu eyo ne tutandika okuresivinga amasimu. Kitegerekese nti agenze yeevuga mu motoka y'ekika kya Toyota Fielder namba UBG 493Q n'agisimba mu kisaawe ky'omupiira ensimbe Nakirebe n'agobamu abavubuka abadde bazze okusambiramu omupiira olwo ne yeekola ekigenyi. Lutuuse wano atuuse ku kisaawe bazanyira omupiira n'abagobamu abadde bazanyirawo omupiira olumaze n'apakinga emmotoka ye bulungi naye kuba amasasi. Okusinziira ku Lieutenant Colonel Bob Bampalana adumira ekibinja ky'eggye lya UPDF ekyokutaano, omugenzi asoose kusaasaanya bubaka obulalika banne nga bw'agenda okwejja mu budde ku mutimbagano. Kivuddemu ng'abantu bakuba amasimu bangi nabo officers kati ofiisi omu kutugamba nti ku mukutu gwabwe yabadde yateese ne ka post nti yagenda kwetta. Ono alabudde bajasi banne nti bwe baba bafunye obuzibu baleme kulowooleza mu kyakwejja mu budde. Abantu bayige nti bw'ofuna obuzibu si ye gw'oba osoose ate si ye gw'oba osembyeyo ate okwetta oba tokijjeewo kati oyesse naye famire atagirekedde ebizibu bingi. So buloba ng'ofunye ebizibu tukubiriza abantu nti bw'obanga ofunye obuzibu gamba ku mikwano gyo bakubuulirire kubanga ekyokwetta kintu kibi nnyo era nkivumira kyonna nese kuvumira yenna. Ayogerera poliisi mu Katonga Region SP Majid Karim akakasiza ettemu lino nga n'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa. Then bajja tuwa postmortem report tujja attaching ku file naye ye ekiviiriddeko okufa kwe ayeekubye amasasi emundu ebaddemu amasasi 30 naye tugisanzeemu amasasi 25. William Buyondo yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV.